Betty Nambozi bakireke yagutinaye ensonga za Mathias Mpuuga Mark Norbert General Museveni ne bannaabwe bali kabiri constitution bwe banyumba bajugudde emiryango n'emanju Mau ayise emiryango Mpuuga manju lumu mu kadirisa kati alanti bino tulire I don't know whether the constitution is a living document. Mau ali ku luggi lw'emiryango atema. Mpuuga ali ku lw'emanju akeketa. Lumu ali kadirisa. Oba Jacob Bati. Oba yayise mu kasolya Jacob Bati. Naye ekizibu kya Uganda eky'ebyokulonda si mateeka. Ekizibu kya Uganda ekyokulonda kiri mu state capture. The problem is not about the law. Ekituganya okubeera ne free and fair election mu Uganda. Tewali political will. It's not about the law. Kino ekyokukifuula kalica nti buli we tunaabeeranga n'okulonda nga twamendinga constitution. Not even an act of parliament gy'osobola okwamendinga bwoti. Just remember when we last amended the penal code. Tusobola okubeera n'etteeka ekkulu nga buli we mugenda okulonda muli raidinga over and beyond ebyetaagisa mu kulonda. Ekizibu kya Uganda abantu baleme kubabuzaabuza nti bannange tuteekewo emboozi n'Empuuga akimanyi nga nange bwe nkimanyi nti okuteekawo emboozi nti ekibadde kitugaana okuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya nti kubanga wabaliwo amateeka agabadde gabulawo. Waliwo etteeka erikkiriza omuntu ogenda n'alondera n'abatabaddeewo nga bwe tulina over 100 polling stations. Mwami Museveni polling station 400 Mwami Museveni nga yafuna obululu 100%. Ng'abantu tekuli yafa, tekuli yakyala, tekuli yalwala, tekuli yatuuka leeti, tekuli yagayaala, tekuli ataabifaako. Abantu nga bwe babawandiika mu register bonna bwakya ne bajja ne balonda. What amount of constitutional amendment esobola okujjawo ekyo? Switching results clearly ne tutuuka mu kooti omuntu ne bamubuuza nti no results wazijjawo nga yasoma results nga ne gundi tezinnaleetebwa. So bannayuganda ekifo ky'okubanja obwenkanya bwe twebuzaabuza nti mateeka ge gabulako tuba tuyamba abantu abalese obutali bwenkanya. Kibazo waliwo etteeka erikkiriza okubba akalulu tulyoke tugambe nti no bannange tukyuse amateeka ekyo ekyokubba akalulu tukiwere. Wabaddewo etteeka erikikkiriza. Waliwo etteeka erikkiriza Mwami Museveni okukwata ssente z'eggwanga mu Bank of Uganda n'azikozesa mu kugula akalulu bwe liri. So kyenjagala okugamba abantu emboozi gye twetaaga olwaliro. Just hold there. Yes. Omanyi bwe tuluddayo ku miraka egizimba state nga tudde eri ku bafilosofa baga nti state yazimbibwa lwa kufisaawo nga Kibazo yafisizaawo ennyama, Namboze yafisizaawo emimonde naye nga tebaddayo ku kibira okuyigga. Ne bamanya nti obw'omuntu buno tulina okufunayo asigala eka atukuumira mu social contract theory. Naye nti naye ono atukuumira tulina okumulekerangako ebiyungula kuba ye teyagenze kuyigga. Naye baga nti abantu mu bw'obuntu bwabwe balina omulugube. Abantu mu bw'obuntu bwabwe tebajja kwagaliziganya. Kale n'olwekyo tuteekewo amateeka ekibakakatako. Kati state tugirabye nti wano waliwo ababbi baakano, wano waliwo wano. Kati okutangira ne tukolawo sengenge ne tugamba nti luli twali tutaddewo sengenge nga wa ebisanja bibiri naye nga tebiriiko komo. Kati Mpuuga agamba nti tuzeemu omulundi guno tukyentrenkinge. Luli twakisiba sengenge mu yabayaba kati twentrenkinge. Agamba okugjako ng'ogenda mu ttale kulwana. Okwentrenkinga kitegeeza nti okifuula ekizibu. So sigamba nti tekisoboka. Okikalubye. Kakati katunuulira ebyo bibiri. Olwaleero abantu bonna bakkiriza nti ekizibu kya Uganda kyetwagalira akalulu ak'amazima n'obwenkanya Mwami Museveni. Bw'oleeta olwaleero n'oteekamu ekkomo ku bisanja
n'oteekamu etteeka ne ligamba nti omuntu ajja fuganga Uganda ebisanja kya myaka 5 emirundi ebiri egyekko abantu bwe banaabanga bamusiimye banaasobolanga okuddamu omulondo omulundi omulala gumu alekeraawo ekyo kifuula kitya akalulu ka 226 k'amazima n'obwenkanya tell me because Mwami Museveni agenda agamba fine etteeka lino pya nange nfuga kisanja kisooka era kati mbuuza kimu ku myaka gye 8 obeere ng'omutongoza nti asobola kunyuka nga wa 9 bw'oba oyagala kawaayo kajjamu Mwami Museveni olwaleero ogamba tuddemu togikwatako paati tuzeemu emyaka tulabe nti ow'ekinana taatufuga emyaka 75 giddewo anti kati amateeka bwe bagaleeta mu palamenti oli bw'amala okuggulawo buli omu asonsekamu ekiki kyekituufu kyennyini naye ngenda kubulira ebintu bibiri ekisooka kooti eyatuula embaala yagamba nti okukyusa constitution tekusobola kujja n'amendimenti tewakiwulira nti okukyusa ssemateeka kujjanga n'ekiteeso ekyetongole okuva ku namba 1 so okutuuka eyo makati noga nti twamendingewaetawo amendimenti eyo decision tewakiwulira gamba wakiwulira nagiwulira ekyokubiri kakulu ekyokubiri omuntu akubuuza lwaki oyagala ebeera amendimenti lwaki si kyekikubera kubanga omuntu bagenda the intention of the bill omwoyo gw'omuleesi gwoleeteddemu ekintu kino gweguluwa omwoyo oguleeteddwamu ebiteeso bino guntabudde ekisooka fefe nyini aba opposition abaleeta ebiteeso bino babireeta n'embiranye opposition ginne baayo nti aleeta ekiteeso ajjagamba nti basebonera nyabo mundaba nze bwendesa ebiteeso bali abagayaavu tebabireeta nti from the word go tewaliwo kigamba nti opposition tuli baseruganda munaffe aleesa ekiteeso ani mwe mwagala ebyo temubyagala nali emunyonyo namboze nali emunyonyo mwami Besigye ne mwami Kyagulanyi naga nti senga ogendayo ku interview yange gye nakola nze Betty Namboze mu budde obwo nali mpagira ekintu kino kubanga nali ndaba nga tutambulira waki wamu naye bw'obanga oleeta ebiteeso naye nga obireeta mweso era singa ogoberera debate eri mu social media egamba bweti ono aleesa ebiteeso ebyalimu abali abanafu from the very word go nga abaali badde yowa supporters botandikira nako toli nabo wabula okuleeta kw'ebiteeso kwongedde bwongezi kusima lukonko luli wakati wa where you need to heal you are just using this okwongera okuyuza eki ebwa bw'otunulira ebiteeso bya Mwami Mpuuga birungi naye omanyi omuntu agamba bw'ati kibazo mu nnyumba omwo mulimu omugaati gwo naye mulimu n'empologoma enjala tegulawo gyeyo omugaati gwo nolowoleza ddala mbw'oyagamba kugyayo omugaati gwo oba agamba nti gulawo empologoma ekuli ekyo kyennyini kyogambye nti omuntu bw'aggulawo abalala nabo basobola okukozesa omukisa ogwo ne bateekamu ebyabwe gwe olwaleero kiri very clear asinga okwagala tuopening constitution ye state ye Mwami Museveni yawamba state era atukubire mu muzannyo gwaffe ffe kyetwetaaga olwaleero ojjukira ekigambo togikwatako nti ku mulundi ogwo ekyatufuula ab'amaanyi ffe twali tugamba nti don't open up the process newangubadde tetwawangula naye olutalo lwali reasonable naye olwaleero si ffe tugenda ogamba togikwatako era ekigambo togikwatako tekijja kujja ku stage eno tusuubirwa gamba gikwateko tuli ready okukyusa from togikwatako tugikwateko anti be mwali mugamba togikwatako baabikyusa wadde baagikyusa naye amaanyi ge twakozesa olw'okuba twali bumu ku olwo bagamba kugoba tabula kyakolaki kyakusuuza
ffe mu nnwana zaffe ezo abantu abamu babuuza lwaki oba mumanyi nti akalulu banaakabba ate mukeetabamu obuyinza nalabidde mwami Kyagulanyi ng'alangira obuyinza bulinga sukaali buli w'obutolawo n'obukozesa bukendeera gavumenti omukulembeze bw'abeera mu buyinza nabba akalulu amaanyi ago gakozesa okukabba amaanyi gamuggwa oba kyenjogera kitegerekeka that he has spent his power n'olwekyo gamukendeera buli lwabba akalulu amukulembeza amaanyi gamukola ki gamukendeera naye olwaleero nze ndowooza nti eno egenda tufuukira mboozi buboozi kubanga natunuulidde ebiteeso byonna omwenge kanzija ku kimu ekiri specific tubadde tutandika wano program ngoga nti ababaka ba Buganda beeyisa mu mbeera y'ekisajja kikulu ne bagamba nti togujulagujula mu nsi kaabulaŋŋanenza okufunamu ng'omuntu okukendeeza teritori gye nandinoonyeza akalulu n'okumenyeka naye togujula mu nsi olinajja n'akugamba nti twamaliriza tuluzinze national cake naye olinajja n'akugamba nti mu kiteeso kyange palamenti eno egezze n'esukka nti etugizeeyo buli disitulikiti ebeere n'omubaka omu n'omubaka omukyala ti awo tukoleyo oluse olwa waggulu olw'ababaka eyokubiri the second year ng'abalazi bayina naga nti eyebeere ku districts ziri ezakola Uganda Haji Nadduli ate luzinzijukiza buli mulundi naga nti kakati ekyo namboza kirako buzibu ki sikirinaako buzibu ebiteeso byonna birungi naye ntunuulira both obudde political environment eriwo n'omutima spirit bwe tubiteekako amaanyi nebiyita bitusala tebitusala birungi nnyo naye nkugambye nti bw'otunuulira olwaleero electoral commission yaloolinze dda out okulonda kwatandise mu bufunze kubanga bamaze process ey'okuditamininga electoral areas era ne kalenda yafuluma the constitution can command otherwise. But process y'okulonda yatandise basoose kuteekawo electoral areas mwe bakendereza ebifo by'abakansalas kati ku ssaawa eno bali ku updatinga register omuntu ali ku lutalo ku ssaawa eno amaanyi gaffe gonna tulina gwolekeza byabakama nebyakola ku ssaawa eno omanyi ogenda n'ogamba nti yes kino kibadde kirungi okukola naye ku ssaawa eno amaanyi g'omuntu agali undivided attention ku ssaawa eno eteekwa naddala ku process gy'omanyi nti togikomandinga by numbers ku ssaawa eno our undivided attention should be on what Bakama is doing. One, alimu creating electoral areas azimaze. Two, yagambye nekijja ne mu parliament n'ekibagamba nti bya Bakama yagambye nti okulonda kuno omanyi electoral commission ekozesa census eteeka ligamba electoral commission enesalanga constituencies ne electoral areas ng'esinziira ku bivudde mu kubala abaki abantu okubala omulundi gumu mu buli myaka 10 okubala abantu kwabaddewo mu 2024 results z'okubala abantu tebanazigazeetinga n'okutuusa kati nva kikugambaawo nti balina omuwendo ogwawamu naye omukutule okulaga nti emukono wali ogwe bati ate bagamba tebagukola ki tebagulina obabuuza n'obabuuza watuusa otya ku toto ng'ate tolina byewagasse olwaleero bwe ngendayo ne mbabuuza abantu mukono municipality bali bameka bangamba tetubamanyi ezo figures tezirina fuluma naye ate toto ya Uganda bagikola ki bagirina kati byabakama yagambye bwati for the sake of the 2026 elections kiwulire nnyo kino kikulu tugenda kozesa census ya 2014 for the sake of the 2026 elections tugenda kozesa census ya 2014 nti konze lwaki because zino results za 2024 tetunazigazeetinga
because batunulidde ebyavudde mu kubala abantu mu 2024 nga tebiba favoringa ku gerrymandering kye bakola kati kye bava baagala bakozese ebyava mu kubala abantu mu 2014 fenga opposition tekuli abatambadde nakireeta mu parliament n'ekiraisinga bannange bonna bandekaawo tekuliko yajja kunzirukirira ndulu gye nakuba nti bantu bagenda kutegeka okulonda nga basinzidde ku byava mu kubala abantu emyaka 10 egyakolaki egyayita kakati basala electoral areas okusinzira ku byava mu kubala abantu mu 2014 kati eyo process bagimaze era okusinzira wali ku gundi gye bafulumya eyo process yawedde ne bagenda ku kyokubiri bali mu updatinga ki registers baka ebyo byonna bikola ffe tetuli yo tuzze mu parliament twecreatingirewo mission impossible bagamba nti omusango omukadde gwe gusala omuki omujja mpu gundi mwami kibazo before 2021 twasituka ne tukunganya ebirowoozo by'abannayuganda byonna ebya electoral reforms nga opposition nojjukira ne tubireeta mu parliament era mu citizens compact bwe twayagala tubyanjule ne batugamba nti mwebali naye obudde bukoze eki buweddeyo ebyo bye tujja okutandikirako nga tugenze mu parliament kyova olaba nti nze mpuuga we yasooka okiraisinga nakigula ne tutakikola ku ssaawa eno ojja kumala eriyo Tom Namara kwekyo kyobudde just listen. Tom Namara agamba nti omulundi guli Mpuga, when Mpuga came to Munyonyo, these people were, the reforms are not worthy, there will be nothing to change with this regime. Now he has forced his way. They are saying time and the presenter. Is Nambos opposed to the presentation? Is she opposed to the presenter or the timeline? It was the right time to start then. We did not start. It's very unfortunate. Right now, we need to give our undivided attention to electoral commission byekola. Right now, twetaaga preparing Uganda for one of the two things. One, mwami Mao yatudulidde nti Kyagulanyi bw'aba ayagala obuyinza ateekewo amagye. Mutabani wa Museveni nkera n'akijuliriza n'agamba nti omukulembeze aliddamu okufuga nga taata waavuddeko ateekwa kuba waaki wamagye. Kati wateekwa okuba ye yangambye mbwe eyo message teyali yammwe, eyo message yali agiweereza mukoddomi we nti ono atajja yadde mucaka whichever target it was, amakulu ge gamu nti ye agamba nti obuyinza bajja busigaza lwa mundu. Era Sewungu agambye nti ekyo kye baasigaza mundu. Bwe wabaawo omuntu omu oba abasobola bagende ku by'emmundu. Bwe wabaawo abalala abalinganganzi abagamba nti tulina oteekawo embeera nti akalulu ke kafuuka olutalo, that ffenna watali kwekuba bulipo na kukola bintu biri uncoordinated nga tetukkiriziganyiza. Eno ssaawa yalibadde yakwemobilizinga nakweresa to die a little bit. Sigamba mbu nja kikola abalimbalage oba nabali ne bagamba tujja kigaana tajja kutuliddemu bannayuganda olukwe. Essaawa eno ekyetaagisa kwe kufuula kwe kumobilizinga bannayuganda okuyingira mu kalulu kano nga kalutalo. Ekibulawo si mateeka mwami Kibazo okkiriza. Ne bwe tunawandiika amateeka agali very beautiful nga tetunasechuwalinga political will or to force it. Either tugisechuwalinga nga mwami Museveni yagitaddewo oba okupreparinga bannayuganda to force it. Ne tugenda mu kalulu. Ne bwe tunagamba nti akalulu kubanga kati Mpuga yaleese ekiteeso ekirungi n'agamba akalulu kalangirirwe ku buli district. Yes. Nibona okiwandiika bwe batalikalangiririrako olikolawo ki. N'olwekyo kyosinga okwetaagisa olwaleero kwe kumobilizinga bannayuganda
okubagamba nti bannange ffenna tukuba olusalosalo tugambe nti with or without the law 226 wewali omusitaze gwaffe omumyufu tetusukkawo era tweragaanye ekyo mu kino mulimu ekyokugamba abayombagana be baani nti abayombagana nti Nambooze nti ayomba n'ekibazo tukoze tutya to bring those two together nti bayombagana nti mubakayanira ebifo be baani nti munnange wategedde nti abantu ekifo ky'okutunula nti nno tuwangudde tutya mu bibuga byonna 16 ebiri mu Uganda nti ate amagye gonna abantu bagatadde mu kulwanira Kampala so tukoze tutya okutaakuluza amagye gaffe mu Kampala gagende tukwate ne Soroti tukwate n'Arua tukwate ne Lira nti yes tulina constituencies eziri direct meka tulina constituencies eziri direct 280 tukoze tutya okulaba nti eriyo wa NRM n'omu ayita mwana opposite nga tudividinga seats zino nti eno eno safe seat eno swing seat eno dusty seat tukoze tutya ku ssaawa eno those are the ideas zetwetaaga olwaliro zakwemobilizinga ffe mu opposition naye okugamba nti nno bano oleeta ebiteeso ngeri mu social media bw'oteekayo embeera ya lutalo nze waliwo ekintu kimu kyenalabye nina we nabadde awamu ku mukutu ogumu neŋŋamba bannange Mwami Mpuuga ateesa nti nno kiba kya bunafu ogenda mu kalulu nga omuzannyo omu yakutte ki firimbi nga nkootinga biki bigambo nagenze ku mukutu gwabwe nga basazeemu ebyo nebaga Mpuuga abatuddemu olaba ne Nambooze akkiriza kati ne babinjogeza kakati eyo spirit kitegeeza omutima mufu ambuliriza lutindo nti omutima gwe mukoleramu mutima gwambiranye mutima tegulina gye gugenda batwala namwe mweka temugenda kuwagirigana nze mbadde ndowooza nti akaseera kano is to die a little bit kwe kufaako akatono ku lw'obulungi bw'eggwanga erifu abali mu opposition bannayuganda bo bali redde okukolera awamu abantu abaganda okukolera awamu bebafe abakulembeze abakyakayanira obwalida bwa opposition abakyakayanira obwa chairman bwa committee abakyakayanira obwa shadow minister abakyakayanira ebifo mu parliament nti nze nina okubaawo bwe sibaawo enseko so some people mu opposition they are ready to sink a whole ship bwe bataba bakapiteeni agamba nti eryato libbire bwe basinze kapiteeni ogwo gwe mutima gwe tulina okulwanyisa so si kugamba mbuno Museveni tumuwandiikireyo amateeka amalala tumuyambe okuggulawo tufune omugaati so nga ennyumba gye tuggula yerimu empologoma egenda otuli ampuliriza nate olunaku lw'enkya mu lutindo Nambooze ajja kudda ku bbalaza twateesezza ozotuse puroguramu eno gifuula ey'essaawa ebbiri kubanga okubuuza ku bantu twala essaawa oliwa byatasobola kwogera Betsy Nambooze bakireke ensonga bwate wazitemyetemye n'akugirayo kana n'akulaga buli kikyamu wekiri na lwaki bano abakulu bakuubwa baleeta okuggula ssemateeka bayingizemu ebirala waliwo General Museveni kyali mu kubala kyali mu kuyisaawo mu magezi waliwo General Museveni kyali mu kuyingiza ekijja kulondera mu kulembeze mu paalamenti jjukire n'atiddeyo kati atya okubeera eno mu kalulu atidde Kyagulanyi atidde pressure omuliro gumususeeko kati agamba mu matwale wali batajja kunsobolera kati ayise muba Mpuuga twasabire naye ensi eyo bakolako ebyafaayo ebibi oba bali kiddawa naye oli akolera Museveni fenna tumanyi gy'amalira teba birungi tubasabire bo babalirize bulungi naye nga temuva ku mulamwa okutereeza eggwanga lyaffe olunaku lugenda kukya ensi yaffe eterere mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Mukama tunasaba nkumire tujja kuba tuddamu banange mwerafu